nesobola okubatenga ziraga nti omukulu Hassan Nduga byasobola okubatenga ebintu byazzeemu ne bimutabukira mu mbeera eno mbw ayinza okuba akadde kano ayita tembo mbeera nga asobodde okubatenga etambula abajjukira munywanyi waffe ono Hassan Nduga asobodde okubatenga azze nga alina ebizibu bingi nnyo ebisobodde okubatenga ne mu covid byamuyisa si bulungi nnyo abajjukira omukulu gwe bayita Kayinga yali amubanja miliyoni nga 3 omukulu Hassan Nduga nasobola okubatenga yesetinga n'agenda saidi z'erwengo gye basobola okukwata bamukwatira ne bamuleeta ku poliisi Masaka embeera nga asobola okubatenga etambula azze ali mbuvuyo bungi nnyo omukulu gwe bayita Hassan Nduga yavaako mu people power n'ayingira NRM n'ava mu NRM n'ayingira people power nasobola okubatenga akyusizza eddiini yava mu Isiraamu n'ategeeza nti ye n'akyusa n'erinnya n'agamba nti ye Hassan agenda kubatenga ayitibwa omukulu gwe bayita Bamweyana omukulu gwe bayita Hassan Nduga oba yeyita Nduga Bamweyana nasobola okubatenga mawuli gavayo ne gatulaga nti omukulu yasobola okubatenga agwa eddalu ne weebuuza omuntu eyagwa eddalu ng'ate ng'alina ne masiki abalalu b'e Uganda akadde kano nga covid baamutegeera omukulu Hassan Nduga yagamba nti covid yayinza okuba we yagwira eddalu nga ne covid akola atya covid akyaliwo lwali lunaku lwakusatu n'ategeeza nti covid ne bategeeza nti omukulu gwe bayita Hassan Nduga agudde eddalu nsobodde okubatenga mukubirako essimu eyagudde eddalu ku lunaku olwokusatu ekibadde ekyattendo nsobodde okubatenga njogerako naye byatandika bitya nno ogenda kubatenga owulira Hassan Nduga ono ayinza okugamba nti oba tuyita basiru Hassan Nduga ku lwokusatu yagwa eddalu ku Manda asobodde okubatenga awonye kaki kaabala ogenda kubatenga ombulira olowooza Hassan Nduga lwaki azanyira ku Bannayuganda ulira mikwano gye asobola okubatenga asetinga ulira bagamba yawo kumacha batenga sawa nga 9 10 baneiba bange bankubira essimu babanga minyumba ya Hassan bagisanze nayo nanzibule esooka ntya nnyo nebuuza kiki mwetubera nnyo ne bambega amayinti wakale wawaliwo obuzibu n'obwamaanyi naye ate ngeza okuddamu okulaba nga ennyumba yonna nantankule bangamba agenze ng'alinganga alaluse naye ntya nnyo neokubirawo ku mukono gwange bamuyita Dudu maneja we bamuyita Dudu okwasaganya n'akubirako abalala abamu abatwetoolodde eno saidi eno alampulira nga amazima sirina comfortable aya basi ye mukulu oyo abali bakwano b'omukulu gwe bayita Hassan Nduga ye nga ategeeza nti yagudde eddalu ne maneja we abadde amutambuliza endongo bamuyita maneja Dudu asobodde okubatenga yabyogeddeko naye ng'agamba nti omukulu ono ye bamugambye bwe bati sooka owulire Hassan Nduga mbu yagudde eddalu manya gange bampita Dudu okwasaganya Hassan Nduga mukwano gwange ebbanga ddene okuva ewayiga wonna naye embeera eriwo wano tuli wano nateete babayitawo batya nateete eno so waliwo bankubidde essimu bo yankubidde essimu naŋŋamba Hassan tebamulaba baneiba be bamukubidde nembuuza kiki akubidde sanga 12 awo nze nga mayite biri serious nebaddamu ne bankubira nedowooza oba biri awo bya bulimba kwe kuvuga neŋŋenda yewe wali endejje sanze ennyumba etinkuuse bintu byasija biki nebanga bamulabye agenda ajjako amasaati biki yine ngamba Hassan asobola ogweddalu kwambadde naye nabadde naye naku ga 2 emabega aya basi ye mukulu oyo gwe bayita Hassan Nduga kati gwe sooka owulira embeera nga bwesobodde okubatenga etambula Hassan Nduga asobodde okubatenga mufunako gwe wawulidde nga bagamba nti yagudde eddalu gweogenda kubatenga ombulira omuntu gwe walabye nga ebifaananyi byonna nga bitambula oyinza okwebuuza omuntu agudde eddalu abalulu lwaki basookera kasasiro Hassan Nduga ategedde kafu abalulu abasinga badduka mu kibuga ne badduka mu bibuga eby'enjawulo kasasiro tebakyagendayo abalalu kati Hassan Nduga ke yagiddemu akabadi kaaganye nsobodde okuba ate nga mbimugyemu wadde ategeeza nti abadde mulwadde mbu bamujjanjaba yeeyita Nduga Bamweyana katwogereko n'omulalu yeetuma erinnya eddene nnyo lyatasobola kuwalirira kati wulira Hassan Nduga ye agamba nti atya katumufuneko wano oyinza okwebuuza omuntu yagudde eddalu akwata atya essimu Hassan Nduga alo sebo wangi taata Hassan jebaleko sibu naawe jebale gigenda gitya muganda wange andi mulwadde oli mulwadde ono ye munywanyi wa banike nsokuuliza sebo tugamba musajja waffe sebo
biki ng'olabye n'obulwadde muganda wange? Genda buwona naye ndowooza abaddewo yabadde alina byagala okunyezi. Okay. Ejja kutereera. Ojja kutereera. Esebe. Akadde kano oli mu Kampala oba oli eno Kiswera? Kiri Kiswera naye ndi saidi zeeno muwisa kyotera n'obbamunda gye banjanjabidde. Kati abawagizi bo ki ky'oyinza okubategeeza kuba mawulire mangi agadde gatambula akadde kano? Esebe. Abawagizi babe bagumu kale byabaddewo naye kuba bulungi. Lwakuba amaanyi gakyali matono. Okay. Abamu badde bagamba nti oba olikwata vidiyo ne mbagamba era naye akwate manye erediyo yasaako alowooza omuli bitafuna buzibu naye ffe tukikyatwetandisako wabudde okutunda ebikwemba tetuyimba byemalirira. Okay. Kati mukulu Hassan Nduga tukwagaliza obulamu obulungi. Manager oliko naye awo? Afulumyemu. Aya basi. Layini oziwulidde ze mbadde mubuuza. Mbadde manya omuntu eyagudde eddalu manager takyamujjukira. Ategeeza nti manager afulumyemu. Oyinza okwebuuza omulalu eyagudde eddalu. N'agenda kasasiro ng'alina ne masiki. Tayagala COVID amukwate. Basobodde okubaate nga balabeko ku bifaananyi ebyenjawulo nga tulaba oba n'alya kasasiro. Yabadde alondamu ate ebirimba papula ebirungi oba yadde asuddewo kasasiro. Awo ne bategeereza nti gwe woolira ku ssente y'omuwi w'omusolo eyinza n'okusuula eddalu. Abajjukira obulungi Hassan Nduga abaddeyo n'abamubanja oba kyekyamutadde eno. Waliwo omukulu wa mubanja yabyogera. Si buzibu kuba bammanja. Ebbanja si buzibu wabula engeri gye tubadde mu injale nga tesobola kusasula. Nti nafuna ssente nali ngenda kukola ttaamu egenda concert ozijjukira. Nali nzitegese nga ngenda kukola kyotera semba bulemu n'ennaku zaali 7. Kati neoyo kayinga bamuyita kayinga. Musa nkolaganye naye ebbanga nga nzija nategekako sho ne mugwo mukaaga eno mu gundi mu kooki nga yampadde ssente era nenzimuddiza kitegeera. Naye kati ku luno yampa ssente nga nze mmanyi nnaku 7 ajja kujjanga ku miryango mu tikiti akole ki ajjewo. Aya basi Hassan Nduga oyo obudde obwo nga bamutegeeza. Ayaya abamubanja baali bamutegeeza bwe batyo. Hassan Nduga era yatutegeeza we bamukwatira mu COVID wulira. COVID yansibidde mu nyumba n'akawunga sikalabi. Kati gwogenza okujja wano ekyanzije Kampala ngira ndiye ne Masaka. Ze landlord wange manje emyezi 4 ze milioni 2. Okitegedde nina abantu bendabirira nga abaana. Nsula mu nyumba ya mitwalo 5 okitegedde. Olwa abantu indejjeyo kati ya landlord yampe ekipapula nga kiyiseeko ebbanga nangamba nkwongedde ennaku 14 bwe ziggwako nga tonnampa ssente ofuluma kati nageze ennaku ziweddeko siraba ssente ninganze ninde babifulumye nga ndi wano ngakangira ndi mu mbuga y'abajjajjo b'emisambwa ginaasagula gisagule eri Kiswera ffe tulina embuga wano ekyansi Kiswera nze ndi musajja asomesa obuwangwa n'ennono. Aya basi Hassan Nduga oyo agamba nti yeye yita Nduga bamweyana omulalu yasobodde okuba ate yali mukubye. Abamu bagamba nti omukulu anayinza okuba akola kabadi olw'okuba nti oba amabanja gamulimbulago oba ayinza okuba alina kyayagala okuba ate ng'ayisaawo mu mbeera y'okuba ate ng'akola marketing eyo gamba nti yagudde eddalu. Hassan Nduga ndowooza otegedde abalalu b'e Uganda n'amasimu bagakwata ebifaananyi byasobodde okuba ate nga bitambula. Akadde kano ye omulalu akutte essimu oba bano bye bayita bambega bagamba nti babaleeta mu Masaka. Hassan Nduga bannange yita kusimba mumbuulire. Hassan Nduga ayinza okuba omulalu ayambala ne masiki. Sooka ombulira mma omukulu Hassan Nduga ono. Hassan Nduga agamba ate naye